Okunenengana ku nsonga yani eyasejjinja mu bbuga eryawandula mu ttiimu ya John Constant ne Musansoboga kumaze kumpi wiki nnamba ku mikutu egy'ebyempuliziganya n'okusaawa obukubagano wakati wa ttiimu zombi. Ekya Constant okuwanduka mu mpaka za Freedom City Challenge Rally ng'akulembedde ne sekonda 8 tekyawulikika bulungi mu matu g'abawagizi be bwe bategerezaawo nti yali akyenyigiddemu naye yali wa ku kikomba kakiwulire. Leero WBS esobodde okwataganya John Constant n'omu ku bavuzi be ne babaako kye bannyonnyola ku nsonga eno. It's actually not a fight between me and Ponciano. I have no any bias against him. I don't have any bad intentions. Ogera kwe Constant agamba nti talina kigendererwa kyonna eri lwakataka wabula alwanirira kulaba ng'obwenkanya bubaawo mu muzannyo. Constant agattako nti wakulindirira ebinaava mu kusalawo kw'akakiiko akateereddwawo okunoonyeza ku nsonga eno olwo naye alyoka asalawo ekisembayo. Ye munne Philip King bwe bavuga mu ttiimu emu agamba nti tebalina nteekateeka yonna yakwabulira muzannyo guno oba okuva mu Uganda okuvugira ewalala era bakyaliwo. Constant Racing Team kikyavuganya mu kalenda wano mu Uganda okujjako nti already waliwo plans okuvuga mu ARC event. Wabula yannyonnyodde nti ttiimu yaabwe erina enteekateeka z'okuvugirako ebweru mu ggwanga lya Rwanda mu mpaka za Mountain Gorilla Rally, e Kenya mu za Safari Rally ne Tanzania. Frank Serugo, WSTV, Kampala.